ate ne gurupu yammwe ya bodaboda zammwe ngenda kubayamba kubanga mukoze ekyobuzira. Okoze ekyobuzira nawe ofuusa omunansiko nga nze kati bagenda kukuweereza omudaali wali guwuddeko. President waffe Yoweri Kaguta Museveni ng'omulabi mwaka akatambi alabiddwako ng'awa Mr. Abdul Katabazi omudaali oba guyitedda Nalubaale Meddo ng'eno Nalubaale Meddo bagiwa Baziira bokka era nga olunaku olw'ejjo yayogeddeko n'abantu abakoze nga yabadde nga press conference nga kuliko abaminisita kuliko abantu abakulu and other heroes ne Mama Janet ne bannamawulire nga weebali na presentinga guno omudaali. Of course omudaali gugirako ebbaasa ekyo kyo kiri obvious era nga Mr. Abdul Katabazi yabitebe byonna ebyabaawo nga bakuba omugenzi jjajja waffe Daniel Bossa amasasi. Yayogedde n'agamba nti yalaba bodaboda byonna ebyabaawo, he was on scene yabiraba era n'agamba nti jjajja waffe oyo yatugendako yali mukwano gwe era kyamuluma nnyo ate mukimanye bulungi nti omuntu aba n'obusungu abeera asobola n'okufeesinga empologoma without fear. So ono obusungu bwe bwamusikiriza okukwata abaana ababodaboda bali batrenga okugyayo emmundu mu nsawo mwe bali bagikwese naye emmundu nesigala mu mpagi. Of course wegenda mu mpagi bodaboda negwa wansi n'abafuna bulungi. Already abantu bali bawulidde amasasi ne bavayo yonna gye bali bekukumye awo ne babakuba omu n'afa omulala ne bamuddusa mu ddwaliro. Kino ekikolwa wadde omu yafa naye munnange Uganda ettemu libadde lisusse. Maybe kati abatemu bajja kwesikamu bamanye nti munnaye tomala galumbalumba bantu. Ate mbu bali babategedde awo kumpi n'ennyumba y'omugenzi kubanga tewaliwo bantu bangi naye munnange things never went as planned. Era nga waliwo n'omwami omulala ali mu kunoonyerezebwa ng'ono bamutaddeko ekirabo kya bukadde 10 omusajja gwe bayita Lujja Tabula. Ono nno waliwo akatambi akafuluma mu 2022 mu mwezi gwa August ng'alina byayogera ng'agamba mbu Katikkiro w'abendiga oba akulira ekika ky'endiga si alina okubeerawo mbu babadde mu buyinza for over 400 years. Ngamba mbu n'abakulira ekika ky'endiga babaddewo from way back from all those years ng'agamba nti be balina okubeerawo. Yayogera bingi era kati he's in exile, yabuziddwawo tetumanyi wajali tetumanyi wajali kumye naye nga poliisi etaddewo ekirabo kya bukadde 10 yenna amanyi amayitire ga Lujja Tabula agwogere balyoke bamusibe kubanga luno oluko lw'okutta omutaka Daniel Bossa yabadde alulimu era munnange ali mu kunoonyerezebwa. Ono ye bambi ono omwami omulala Mr. Abdul ye kati afuuse hero. When you talk about the heroes in Uganda tosobola mubuusabuusa ye kati afuuse hero era nga Museveni yayogedde n'agamba nti you have done a heroic job. You have now become a bushwa fighter like me. Ngamugamba nti wakoze ekintu ekyobuzira ennyo era kati ofuuse omulwanyi ow'omusiko nganze mujjukire nti Museveni yajja mu buyinza nga bamaze kulwanagana mu nsiko ebyatuuka weeruweero byonna eyo history tugimanyi era ng'ono naye amugambye nti si mutiitiizi era afuuse muzira nga ye President Museveni. Omusajja yeekoledde erinnya just one day azuukuka nga any other person ng'ali mu bibye
laba wagwa mbatujju nga batta mukwano gwe n'abalumba n'abakwata kati wuuyo omuzira era tuyozayoza Mr. Abdul Katabazi kule yengule gyafu